Mathias Mpuga nsamba ate ebibi byeyongera okubeerera ddala ebibi era nga buli lunaku olukya ku nsi kuno ayongera kwonoona. Kwegamba ye Mpuga embeera gy'alimu yeeyonoonera buli kimu akyonoona bwonoonyi. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza nti Mpuga ye esitole ye olugendo lwe lukomye olwaleero. Ayinza okulowooza nti abadde w'amaanyi, ayinza olowooza nti abadde akola binene, twongera omujjukiza bino byagenda mu maaso n'okkola. Munnange ali mu kwesuula, ye ayinza okuba nga takimanyi ng'alaba byakola birungi nnyo, alaba abantu bamuwaanye ng'era muwulidde mugamba nti agambye nti His Excellency Aganye Robert Bobi Wine bw'agezezzaako musiiga erinnya ebbi naye ate abantu baganye. Ne twebuuza nti Kyagulanyi Robert Bobi Wine gwe yakwata n'awa obwa commissioner wa parliament n'akuwa obwa leader of opposition n'akufuula na deputy we, ate ayinza kukwatibwako atya omutima omubi? Bannange abantu abamu oba tugambe nti tebasiima oba tebajjukira oba tebaagala bayitako. Bibuuzo nange mbyebuuza baganda bange, kubanga mulimu omuntu gw'olaba nga ye asukkiridde ddala era nga ye takyalina kiddako kuggyako, tayagala kuvaawo. Kakati nno ogamba mpu mu nuupu ekulwanyisa. Kakati national platform yakulese okola by'oyagala. Lwaki ogyesibyeko ogiremeddeko mbwe era gwe tojja kuva mu nuupu, era gwe tojja kugenda, era gwe tolina wakudda, era gwe biki? Banange oli free naawe okola by'oyagala. Time etuuse nga naawe oli ready nnyo okola buli kimu ky'owulira nti oyagala, ky'owulira nti kikuwa amaanyi era nga okiwuliramu emirembe. Ffe tukulinako obuzibu Mathias Mpuga nsamba, oli oluwaddembe otambula nga bw'owulira bw'oyagala, oluwaddembe okukola buli kimu ky'owulira kyeweetaaga gwe nga gwe. Naale totwesibaako nnyo, totulemerako. Ale tetwagala otufuukire buzibu. Mpuga tetwagala otufuukire buzibu. Twongera okukutegeeza n'okujjukiza nti byonna by'oli mu kkola oli mu kkola ng'endayo. Ffe wano tukyaliwo ate era tujja kubeerawo ebbanga lyonna. Ate twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ne bw'onaakola otya, ne bw'onaalemerako otya, His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Robert Bobi Wine yakusiimula dda mu nkolagana ye naawe. Era tukulabanga omuntu omulala ennyo, omuntu alina ebigendererwa ebirala, omuntu eyajja okutwonoonera era omuntu atakyalina kiddako. Mpuga n'akabinja ku bannange mutususseeko, bannange mutufuukidde ekizibu, naye tubagamba basebo mutwesonyiwe mwewummuzeeko, naffe tubakooye. Tunoonya nnyo bulijjo gye mujja ebintu bino, bulijjo bye mukola, naye nammwe temulina kye mukoledde eggwanga okuggyako okwagala okubba obubbi mu ggwanga. Mmwe bisajja mmwe mwasuulwa n'obwakabaka bwaffe, kubanga enkwe ze mulina ziri mpitirivu, naye nga ye His Excellency Elected President of Uganda temujja mukola ku nkwe zammwe. Simanyi lwaki mwaba musinkana temubuuza oba yali ansinkanyeeko, naye sinnaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano, ku nnyimbe, ku press conference. Musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanidde awo, naye ensi ekyagaanye okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinnamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinaafuna mukisa kumusinkana mulundi mulala. Ndowooza ali bize nnyo. Emabegakaawo pulezidenti wa Nuupu yayita olukiiko lw'abantu bonna aba Nuupu, naye kiteeberezebwa abantu bonna aba Nuupu nga be ababaka ba Nuupu, naye kiteeberezebwa nti tewaliyo. I just want to confirm with you oba waliyo. Ekisooka okusalawo okugenda mu lukiiko, nze mba nsazeewo, era bwe ngamba sijja kugenda era nze mba nsazeewo. Olukiiko olwo lwampitibwamu naye nga tewali nsonga ya Simba eruntwalamu. Simanyi oba mwamanya ebyafaayo nga byali bya Simba ebyaluvaamu. Sitera nnyo kwagala kwetaba mu nkiiko za mukolo bukolo. Njagala nnyo enkiiko z'ebyobufuzi eziba zenkana zirina okuba nga zirina ekigendererwa ekirambikiddwa, obwemu ku buwabuzi bwenja okuwa pulezidenti nga tuzeemu okusisinkana.
Amanya zituweyo ndawuti gakolera agenti nechika njala kubuuzaako ku nsonga yabagamba nti weekweka nnyo Bwakabaka lwakugambako ngaobuza owekitiibwa waaki naye ng'ate eno byoka nga tebijjamu ekyo nga kiriwa kyenkola nga ziraga nti walya ssente okusinziira ku bbaluwa eyanno kati ndi ku peegi ki naawe ekisooka ekitiibwa tibakigabira ku luguudo oyo yenna akementererwa emmeeme olw'ekitiibwa nyirimu kye yampa alina obusaasizi bwange simanyi gwammwe gyova olina yaba ebitiibwa bameka ku kyalo oba mu famire naye nange sajjuza foomu nyinimu yasiima bw'aba asiimye ate yansiima ndi mulenzi muto myaka 21 n'olwekyo ekyo sikyetondera muntu yenna naye kirumya abantu abamu omutwe simanyi kyabbakolera ate kisobola kukizaayo wanyinimu kuba tewali nsonga lwaki nkizaayo naye nkyenyumirizaamu nnyo kubanga nyinimu yandera era sisobola mwegaana netulabye abantu bangi naddala bawagiza nga bava Obwakabaka namu abakulembeze banno ensonga ezimu bagenda gikwata mu kyalo ekibuuzo ekyo nze abantu badde kibuuza balala ku rekodi nze omukulembeze yavaayo okubagambako nga batiibwa buli muntu abatyo bagambako sirowooza nti omuntu avuma abantu alina kyatugattako naye era nkimanyiiko nti waliwo abamu mu nuupu abamu ku ffe abaagala okuteekawo oluwonko n'institutions ezimu mu bugenderevu naye nga teboogera gwe bakolera manyi kigenderere naye situjja kikkiriza kyenjogeddeko ku discipline gye tulina okuzza mu NUP. Yes, Rachel. Owekitiibwa neyanziza ekibuuzo kyange tulabye ebbaluwa ez'enjawulo nga ziraga nti ekibiina kyo kikutadde kikuggyeemu obwesige tofuuse kiwagi eby'ekibiina ekirungi ebbaluwa zonna nziddamu naye ezimu tebazibawa ku bitimbagalo simanyi lwaki mu bagambe bonna bazibaddemu. Ekyokubiri ku level eya waggulu obukulembeze tebabukola batyo. Okutegera kwange okw'obukulembeze nza kwa njawulo tukkirize nti NUP kibiina kitu okuyiga ku kyali kungi naye tujja bikwata ffenna tujja bitereza. Era okugolola abantu ettumba si mukolo tujja bakuŋŋanya ku mukolo owamanseeko amazzi wagola ettumba. Kirimu okusomesa, kirimu okujjukiza, kirimu okukangavvula naye kyonna kitwala obudde kubanga okuzimba ekibiina nga institution eggumidde eyimiridde nga teyimiridde erina emisingi etasimbye mu musenyu kitwala akaseera. Ndowooza nti tuweebwe obudde mu kaseera kano buli muntu mulaba waayimiridde ku discipline mu kukola ebituufu mu kugezaako okutyoboola abalala. Ndowooza byonna tubiwa obudde ne bannayuganda abatufuula kye tuli batulaba bajja kutwawulamu ebiseera nga bitambula. Kyenjala okuddamu kyenjogedde nti sijja kuva mu nuupu naye nja kugibeeramu ng'olwa ettumba abo abalowooza nti bajja gitwalanga ekintu ekyokusaaga. Owekitiibwa kiki kyoyogera ebigenda mu maaso nga gwe ssentebe wa NUP mu Buganda amyuka president wa NUP mu Buganda mugenda mu maaso Masaka bitwala babakulembeze baavayo ne beekuba ng'ekimu ekibinja bagamba kyakunga ekirala nga bagamba kirimu omukono gwe kiki kyoyogerako? Ensonga z'e Masaka naziwaako obuwabuzi era obuwabuzi obwo buli ku record. Ebyo walaba bye biviira mu batawulira. Singa bampuliriza nga Ssekanyolya tibyandibaddewo naye ndowooza nti yali lesoni nnene eri abo bataagala kuwuliriza n'abalowooza nti osobola okutambuliza ekibiina ku biragiro n'obwetaavu bw'abo abantu abatono. Okuwabula kwange kwe nawa e Masaka nkyakuyimiriddeko nti ebintu ebimu birina okuyimirira buli muntu ategeere gy'alina okukwata. Waliwo abaatumwa ku mugga ne bagenda kuleeta mafuta, waliwo baatumwa enku ne baleeta ssanja. N'olwekyo
singa tuwuliziganya ebintu byandibaddewo. Yes, the last two. Wandera and Sam. Honorable, you've been very critical about fighting the divisions and the fights in Mutta. And can maybe take maybe a memory lane in other parties where omulabi wa BBS Telefine yaffe embeera bwetyo bwebadde ku Parliament nga Commissioner Parliament Oweekitiibwa Mathias Mpuga agerako eri bannamawulire olw'ensonga ezibadde ziyitingana mu mpapula z'amawulire ku mawulire aga radio ne TV nga byekuusa ku kibiina n'ensonga ez'enjawulo. Avuddeyo n'annyonnyola nti agenda kuva mu kibiina ng'abamu bwe badde basuubira, era n'annyonnyola nti ekibiina kya NUP y'omu ku baakitandikawo, na bwe kityo alina kukolera munda okusobola okulaba nti ensonga zonna bazinnyonnyola obeera bazitereeza okusobola okulaba nti ekibiina kidda ku mulamwa. Agambye bingi ebirina okuba nga bitereezebwa naye kikulu okuba nga babitereereza munda okusinga ate okugamba nti ekibiina akivuddemu. Era nnyonnyodde mu nnimi zonna Oluzungu n'Oluganda naddala ekikwata ku kibiina kye neera nekyazaako. Bingi ebigenda mu maaso era mu mawulire ayagala okuba nga agoberera ensonga ezo. Telefine yafa mule gaffe gajja kuba kutuusaako ensonga eyo ate era naawe osobola otugoberera ku mitimbagano n'oyongera okuba nga ensonga oziwuliriza bulungi. Tugendagenda mu nteekateeka ya programu zaffe endala era sigala ku Telefine yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso mooso. For this party. One of the big motivations about NUP is that it has a lot of support from young people, and young people are very flexible. Learning is easy at a young age. Purposeful training for learning, purposeful training for orientation, training for deployment can be purposefully done to reorient and rejig the motivation of the young people in NUP to refocus our ambitions. Our ambitions must run away from individuals to managing, running, and buttressing the organization. That's what I think I will focus on. Otherwise, we must be able to build a party beyond the duration of our ambitions as individuals. Build a party for posterity so that our grandchildren must find it around and available to propagate and promote the very values for which it was founded. That's my view and motivation. It's not an event, it's a long haul and must be commitment to go the long haul. Give me a chance to ask his question. Ekyange kitunuulidde ababaka abamu bali ku ttiimu Kyagulanyi abalala bali ku ttiimu kirekawa emiramu ku mwata gwe ng'omu bazimbi ababaka bwetwogera kakati baliwo ekisooka saagala mubaka yenna abeere wa Mpuuga oba wa Kyagulanyi. Singa omukuufu olwaleero mukama amujjula obeera waani ofuuka waani. Ababaka ndowooza babeere encouraged okuyimirira ku principles kijja okukkiririzaamu. Bw'obanga okkiririza mu due process nti ebintu birina okukolebwa mu mitendera ate emituufu, ekyo ky'oba okola ki? Ky'oba ogoberera. Bw'ogamba nti kino kikoleddwa mu bwenkanya, ky'oba oyimirirako. Ekibiina kyaffe kya byewuunyo kirimu ababaka ba Parliament. Kuba ekifaananyi omubaka wa Parliament ng'atya n'okwogera kyakkiririzaamu. Ndowooza awo wali obulemu. Ababaka nabo tebetaaga kujjako ngalo, bakyetaaga obuyambi bungi okutegeera nti ekifo ky'omubaka wa Parliament kifo kikulu nnyo, n'olwekyo
obeera n'obuvunaanyizibwa okuyimirira ku kyokkirizaamu ate n'okyogerera awatali kutiisibwatiisibwa. Eyo ensonga enkulu. Mwebale nnyo bannange. Mwebale ddala okubeerako tunaddamu byebyo. Soke mbaddemu. Ekibuuzo kikuleme n'okuddamu. Yuza foomu bakuwa obuti. Ntunule n'onkulagirira ate kinetagisa kutunule nzikyovola aba Facebook ngenda bavaako ebintu bya protocol noyagala okuzoominga ani zoom ate ogiri oluvaawo nga tusuuliridde nnyo kati live egenze kwedisconnectinga nga sigikutte nako. So ebyabugingo webito webiri naye nga mwerinde abasajja ba DP block bambi. Their objective is to divide Buganda. So mubegendereze. Bagala kozesa chance eyo ku dividing am Buganda kuba Museveni Buganda ya mulimo okukola ki okuwininga kye kintu kye bagala okwachivinga. That's why they want to hide in Mengo to fight Bobi Wine. Olwo abaganda mwe dividing mu, you know very well nti Buganda always ebadde supporting Museveni. Kati mukubeera nga te supporting Museveni tasobola jifuna. Bwaba tasobola jifuna agikolere ki divide and rule system. Teka mu bimasaya sibyo, teka mu bibwanika byo bijikuyulizemu into two factions. Ojja kuboji maze to make it weak. Aba Facebook munansonyi wambadde mvudde ko simanyi lwaki live yenywanyuddeko. To make it weak, dividing mu using Baganda. Using Baganda benyini bobokozesa. Kati jabala babajja kujja balangirire. Njagadde basookayo. Abo bayayi bayinza okubanga press conference bajja kwerangirira nti naffe kati tuyimiriddemu mu kyaffe. In the interest of Mwami Museveni. So mubegendereze. Unfortunately, kabaka waffe tasobola kwogera kuga nti bannange bano bandimu is just there. Checho mukiso mubinenga yandiba disown nze gine emiyayu ejiri omwe gimwekwesemu jiri omwe gyekwese mu Mengo gyekwese mu Buganda jefulandi they are one of us. Didn't you see the katambi of this man saying obuzibu bwa Uganda Buganda ne DP kati yayagadde di Buganda this Abediman yayagadde di Buganda omulimu gwabwe objective yabwe gye bayina bakuba nti Bobi Wine abadde abakwata mpola nti ekintu kyabwe yagenza okujjoko yali agala ababakunamize nga bamaze okubaako kye bakola kubanga bwe yandize before nga tebanna bakubba mwandiga ya Bobi Wine alabika atidde bunene obusajja kyava akola bineno kati yabunyululayo nga bamaze okulaga akapinki kakati esaawa eno baagala kwekwata awo Bobi Wine is fighting in Mengo. They are the one hiding in Mengo to achieve Museveni byayagala okukola. So mubegendereza abasajja abo and deny them attention because we are going to focus on them. Ngeri Museveni yakulubesa mulabe yakoze Museveni ekintu kyatasobola kwachivinga kyakola kicyankalanya bucyankalanya nga bola appointment ya Balamu. Temuloza appointment ya Balamu nti yagikoze eri awo inanye ekyamakulu kyegenda okola yamala okubanya abayimbi nti abayimbi tebasobola mufunira buganzi mbana Uganda. Abana Uganda banyumirwa ebivulu but abana Uganda tosobola basiriwaza baga zisa Museveni lwampaka. However much bayinza okubanga bagala ebiduula. Ne Museveni bwe yamanya nti abayimbi bano tebasobola ku influencing abantu kunjagala. Wabula they can influence people to fight me.
kyoba okola kiri kimu bateminge kati alina kukozesa balamu yennyini okuteminga abayimbi to silence them nti temudda ku saidi y'abantu oba incitinga okunnwana oba okunnumbagana wabula kyolina obbakola babeezaawo ability yaabwe oberenga they cannot get the best out of them okitegedde. Do you get my point? You cannot get the best out of abayimbi kubanga ne bamala badda ku saidi y'abantu kiba kiralamu they can influence. Wabula Facebook nze nsobedde disconnectinga mukitegedde ekyokuappointinga balamu agenda kubeerawo nga ye omulimu gwe gwakuteminga buteminzi bayimbi okubajjako ability yaabwe eri ey'okudda ku saidi y'abantu kuba abayimbi bwe badda ku saidi y'abantu mukimanya abantu ne bamala bakosedde nga zifuse notification covid yaggwayo dda mukitegedde nti abayimbi basobola okukozesa influence yaabwe okuinciting abantu to go against Museveni. Kati yo Museveni kye yakoze appoint Balamu ateminge banana abayimbi babeerewo ate ne Balamu akakodya akalala kagenda okukozesa batuse time balaba abaana bali mu makomera tebalina musango gw'abavunaana batuse time balina okubata muwawulidde ka video ka Balamu nga Balamu agamba nsengenda kwogera ne Museveni bata abaana kati balaba abaana baneno tebakyalina musango kati bagala bakikozesa embu Balamu ye influence nze Museveni okuta abaana bayaye kubanga biweddeyo n'omulabuzi anaatera okugoba omusango bwe bimaze okuggwayo balaba abaana balina okubata kati bagala kozesa Balamu mujje mugaye nti bambi Balamu yatwogererayo wa Museveni abaana abasibe ne babata ne batuse time abaana tebakyalina kye babavunaana nga time yakubata. So kati bagala kwekwekaawo Balamu akozesa eyo kyasa aganye nti Balamu yayeyogedde ne Museveni ne bata abaana. These people are strategic kyovola baze bagamba tuve ku gino emigwina gy'ababeedi egyemizina egyava mu DP block kuba jjo misumbuyi objective yaabwe yakwawula mu Buganda nga bakozesa Baganda bennyini era tobeewuunya olwaleero nga bazze nga bagaffe tulangiridde Bobi Wine tumuvuddeko because they know they are not strong enough to fight Bobi Wine. Aba basajja bonna ab'omu DP tebalina buganzi mu ggwanga lyonna wabula bamanyi nti basobola okudividingamu abantu abali mu Buganda olw'okuba nti Museveni Buganda yamulema okukola ki okuwininga kati mukulema okuwininga kyalina okukola ki giyuzeyuze ebeeremu factions ezi faction emu eri ku Bobi Wine ne faction emu eri eno ku saidi yaabwe bya Bedi Wanika n'ekigurupu kya DP block. So you better be careful. You better be careful about those damn idiots. Nze mbabuulidde. Nze kyensaba kiri kimu ekibiina kituyambe. Ekibiina kituyambeyo ekintu kimu. Badinayinge bino ebisajja attention. Bakole ebyabwe by'ekisiru byabwe babaliire ddala akawaani. Baleka abaana b'oku social media babagabane buva. Yes. Abo batulekere ffe tudiringe nabo. Interneti kale. Baba tulekere tudiringe nabo interneti kale. Buloga kale. Anti batuyitambwa. We deal with them mbwa kale. Yes. Lwaki mufa nabo. Mubeesonyiwe naye buli lwe munaababeerako ne mubawa amakulu. Bajja kulowooza nti bamugaso nnyo. Mubawa omuwendo eri ewa Museveni naye mubaveeko. Ffe tudiringe nabo interneti kale. Tubaddukanye tujja bakuddukanyiza tujja bakutwalira mu depression oba kyoyagala. Baatugaa tulimbwa za nuupu. We deal with them mbwa kale. Yes. Kuba kakati objective yaabwe nze kennakitegedde nti objective yaabo abasajja ba Mpuuga Bedi Wanika is to divide Buganda. Ne mmanya nti waliwo abuuza mu mbwa kale kyeki baatugaa nti tulimbwa za nuupu. So we deal with them mu mbwa kale. Ojja kitegeera mpola gwe kiwa obudde tokikaka. So buli we mubiraba mubitwale misinde. Ate ekibiina tekiyina biwa amakulu ebyo ebisajja balina birekera ddala ebyo byonna
Oyo ye leader of opposition omukulu Mathias Mpuga Nsamba bwati bwakoze ebigambo bwati bwabyogedde era buli kimu bwati bwakitambuza. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera bategeeza n'okubajjukiza nti byo ebya Mathias Mpuga Nsamba aganye okuzaayo sente era akalambidde. So baganda bange, mikwano gyange, twagala bategeeza nti abantu abamu tubalabenga oba ngambe tubalabenga ki, kubanga abantu abamu bo buzibu gye tuli era bagenda tumenya nnyo nga bakola ebintu ebitabasaana mu myaka gyabwe n'ebitiibwa byabwe tuba tubasuubiramu. Era tusaba nnyo Mukama atukulembere, atukwasaganyize, atukwatireko, atutambuze bulungi, atulage abantu abamu n'ebikolwa byabwe, ate era atulage abantu abamu n'ebigendererwa byabwe. Tumanyi bulungi nti Mukama gaali wamu naffe ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lino. Ajja tulaga emitima gy'abantu abamu ne bano ababbi abeenoonyeza ebyabwe. Ayi Mukama Taata, tukusaba oba tuggyemu ng'obudde bukyali. Tukusaba Mukama oba twawulemu ng'obudde bukyali. Tukusaba Mukama oba tuwonye ng'obudde bukyali, tusobole okutambula ng'ate tutambulira ddala ku miramwa n'emitendera gy'eggwanga lino, era nga tutambulira ddala bulungi okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe n'okutuuka gye twagala okutuuka. Era tusuubira nti tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna, ate era tujja kuba bawanguzi ebbanga lyonna.